Kakati akatambiko olaba kano, omwami akutte kibooko n'alyoka awenyula mukazi w'emiggo. Amukubye emiggo ng'akuba akaana akato naye ng'akuba mukulu munne. Omukazi yavudde ewaka ssaawa zabadde mwenda ez'omuttuntu. Omwami we agenze okumusanga ng'ewaka taliiyo. Kumbe omukazi yagenze kunywa mwenge. Kati omwami ky'akoze, avudde waka n'agenda asooka alondeko omukazi we gy'ali. Agenze okumusanga beesisinkanye mu kkubo ng'omukyala atambula atagala, ng'omwenge gw'anyweddeko gokka nga nawe ne bw'omuyitako osobola okutamiira. Omwami n'amubuuza, zino essaawa okomawo mmeka ewaka? Waŋŋambye ogenda kutambulamu olina gy'olaga, kumbe ogenda kunywa mwenge. Kakati njagala nkutimpule, tojja kuddamu kugenda kunywa mwenge gwa kisiru. Omwami anoze omuggo n'alyoka awenyula mukazi w'emiggo, kibooko esooka n'esensebuka bw'eti. N'amala n'anoga omuggo ogwokubiri, n'alyoka atimpula omukazi emiggo ng'amukuba amugamba, nakugambye komawo ssaawa mmeka? Naye buli omukazi onywa otya omwenge? Mulimu abakazi abayinza okuba ng'anywa omwenge nga bbaawe tagunywa. Kugamba ng'omukazi aleka bbaawe waka, ye n'agenda mu bbala n'anywa omwenge, n'amala n'akomawo. Ate mulimu abakazi abamu nga mu butuufu yeetaaga okuteekako omukono ogw'ekyuma. Si kirungi kukwata mu mbooko okuba mukulu munno, ekyo si kirungi era si kiwagira. Ne mulimu abaami abamu nga tayinza kugumiikiriza mbeera za mukazi. Kati nze ŋŋamba ono omwami okudda ku mukazi we okumukuba atalisiko omuleka n'agenda, n'omanya nti kati gwe togenda kusobola kuliringana muntu anywa mwenge. Naye omusajja akubye omukazi emiggo ng'akuba akaana. Naye nga omukazi ki ekikunywesa omwenge we gutyo ogw'ekisiru ng'oli mukazi mufumbo? N'ebyo bibaawo naddala mu bantu ababeera eyo mu byalo. Abantu ababeera eyo mu byalo, omukazi asobola okugenda n'anywa omwenge nga bw'ayagala, n'akomawo essaawa z'ayagala. Oba okitegeera? Gino emiggo mbadde sigirabangako. Kati mulimu abantu abamu naddala abakyala abalabye akatambikawo ne bagamba, nze ŋŋanze onkuba bw'otyo, ng'ani gw'okuba bw'otyo? Naye ne beerabira nti n'omukazi okugenda okunywa omwenge naye akoze kikyamu. Omukazi ng'onywa omwenge nga bbaawe ng'oli mutamiivu nga ye bbaawe si mutamiivu. Kankotoseko akatambi kano okerabireko, mmale nkuwe n'abamu ku bakirabye obubi. Okitegeera? Vidiyo nkusaba ogipireka like, vidiyo yiiyo. Naye ng'ekikukubya mukulu munno bw'otyo kiki? Nabadde nnyina gye nva nga nvuga n'ensanga omusajja ono ng'ali mu kkuba omukazi oyo gw'olaba, naye ng'amukuba amugamba kimu, nakugambye kudda ssaawa mmeka? Omwenge ani agukugulidde? Nsonyiwa ssebo, sikyadda. Omusajja yamukubye, nagenza okumutukako tandika omulikoodinga nga yamukubye dde omuggo gusensebuse ogwo gw'olaba akutte gwakubire. Naye mu butuufu abasajja abamu balina ejjoogo. Ate ekinneewuunyisa ku bakazi ng'abo, bamukuba emiggo egyo ate era n'aguma n'abeerawo. Naye ng'omulembe guno ddala lwaki oba okuba omukazi? Ate bino bye tugamba nti okkuba kwali kwadda, nakati bikyalimu mulimu abakuba abakazi. Naye omusajja yakubye omukazi. Ne mubuuza omukazi okuba waaki? Yavudde waka ssaawa 9, musanze ali mu bbaala ali mu kunywa. Nze ebyo nali ebyo bye bawoza mbu omukazi omukuba era omukazi omukuba era omukazi omukuba. Mukwano nze okeranga ku makya nga weetenda obusajja n'onkuba. Omanyi mmwe basajja mmwe we mubuwasa abaana b'abandi mulabira ddala nga mubayamba buyambi. Nedda nti omusajja avangayo n'awanula omuggo oba n'ankuba oluyi n'engwa mu ntebe. Okiwulidde? Guys, obulamu obwaffe busafali nze ekimala. Tetusobola kubannyonnyola ne tubamalayo ebizibu byaffe gye twatandikira. Muli bazibu nnyo, nkunnyonnyola ebizibu byange n'omala n'ondaalaasa. When I told you
Jempitidde jempise wange. You are starting passing your eyes me. You are starting disrespecting me. That's why ebiseera ebisinga tetwagala banyumiza bulamu bwaffe we butambudde. Naye you marry me oba tonnaba nakumpase waffe tebakumanyi. Tweyagaddemu awo. Bya boyfriend and girlfriend mbuwonyize nnyo oggyeyo omuggo nkuba. Ate n'ekirala basajja mwenze kankibabulire nga tonnaba kuwasa mukazi oba kukwata muwala muteeka mu nnyumba ye manya ekintu ekituufu ky'oli nakyo kyekyani. Manya omuntu ono bwe mba naye ng'anyiize abeera aliyakitinga atya. Kuba nze siri mukazi asaagira mu bulamu bwange. Obulamu bwange gayizi buvudde wala. Obulamu bwange buvudde wala nga w'okiwulira. Nze ne mmange tankoonangako wadde okunsongamu oluyu n'olumu. Wadde okuŋŋamba nti gwe nja kukuba. Kati simanyi musajja gy'ojja buvuma onsabula oluyi nga ne yakigezaako namugamba gwe nja kukola ekikyamu. Ate ng'ekyamuyamba nali lubuto. Nali lubuto. Baby daddy wange. Nga ngenda mukwatira eyo mu bwenzi ng'akukuta. Ensonyi n'azifuula obusungu. Naye era ekyamuyamba nali mwagala nnyo ate maama we yali anjagala. Naye nayogera ne maama we ne mmunnyonnyola ne mugamba nno maama gamba mutabani wo. Naye omanyi kye nali njijo mukola. Neze just nze onkubanga ebyo just you kill me immediately. Ebyo bye munyiiga n'okuba omukazi oluyi n'osigala ng'oli mu nnyumba eyo. Mukwano don't try it. Don't try it. Onkubanga n'onzita naye w'omeekinganga sure nti onkubye. Togisulamu nobeera ddala. Kubanga ekiddako teguba ekiddako oba tojja kukisuubira. Jjukira nze ndi mukazi obulamu bwange bwa kaseke bwe buti. Onkuba mba sisobola kuddiza kuba oba ojja kunzita. Naye omeekinga sure onkuba n'onobeera ddala n'ogenda. Laba nno bano. Kaakati ndowooza mukalabye bulungi nnyo. Naye nga nnyongera okubajjukiza nga sinaba kubatwala kubongerayo mu maaso nti CEO Michael Airport Pickup we tuli okuba nti ate tukutambuza gwe wenna akomawo okuva ebweru osobola okuba nti ate otwekwata ne tusobola okuba nti tukutambuza bulungi nnyo mpaka waka ng'otambudde bulungi nnyo. Okitegeera ekintu ekyo. Naawe aliyo ng'olina bizinensi yo ng'oyagala okugikuba abantu mu maaso, oyagala abantu bajje bayiike bakuwagire, leeta bizinensi yo tugirange. Oba okitegeera. Ennamba yange eyo gy'olabaawo ku screen yo. Ne ku WhatsApp kweri osobola okuba nti ate onterako ka WhatsApp oba n'onkubirako ne tusobola okuba nti ate twogera. Kakati nga neeyongeddeyo mu maaso, omukyala ono anyiize ono omukyala gwe nkuleetedde abadde ayogera ku katambi k'oli omwami ng'akuba mukyala we anyiize era akirabye bubi. Kituufu si kirungi omusajja okudda ku mukazi we n'alyoka amutimpula emiggo egyalubaluba bwe gityo. Naye omukazi okeera ku makya n'aleeka omusajja ewaka n'agenda mu bbala n'anywa omwenge. Kati ekyo kyawagira omukazi bw'atuuka tabeereka naye. Ate ayinza n'okwesanga omwami bambi yabadde agenze kukola n'aleka mukazi we waka. Agenze okukomawo ng'omukyala yagenze dda mu kirabo mu kinnamwandu ng'ali mu kunywa. Okitegeera ekintu ekyo. Ate mulimu abasajja abatabirwamu nga ye ku lugono kwatudde. Amwewenyudde emiggo ng'omukazi atagala butagazi bw'ati yenayinayina nga n'omwenge gukyamuliko. Nga yino n'omwenge omukazi gukyamuliko n'alyoka amukuba emiggo girigirizi tonzirira vva omwange. Ng'omanyi amaka golooza gabeerekamu ng'omukazi anywa omwenge. Omukazi anywa omwenge mu maka omumanyi. Era abamu baba bagenda kufa miggo. Nze nkubuulira amaka nga omukazi anywa omwenge
omukazi aba agenda kufa miggo ate naddala ng'omusajja ye kale si munywi. Bonna bwe babeera nga banywi, ekyo tekibaako na buzibu. Era omu bw'asookayo munne, omulala n'amusangayo ng'omwenge gulyoka gutaba. Nze sikiwagira ekikolwa eky'okkuba omukyala, sikiwagira. Naye ate ekikolwa eky'omukazi omutamiivu, muganda wange, naye ayinza okuba nga kati ono omusajja ate nze kyemmunenyaako ateeka okuba nga yawasa omukyala ono ng'akimanyi nti omukyala munywi, kati alina okubigumira. Kizibu nnyo omukazi okuyiga omwenge ng'aguyigidde just mu maka ga musajja, kizibu. Bateeka okuba nga beewasa ng'omukazi munywi, kati ate jjukira nga ye omusajja ndowooza tanywa nnyo. Oluusi tanywa oba tanywa nnyo, kati ate nga bw'alaba mukazi we ng'agenda n'anywa n'akomawo ng'atamiirukuse, nga kijja kumuyisa bubi nnyo nnyo nnyini ddala. Naye amukubye emiggo, omanyi nti emiggo ebiri gisensebuse, ogusooka gusensebuse n'alyoka akwata n'ogwokulala n'alyoka amugamba kankutimpule ompulire, okitegeera. So byebyo biri ku sayidi eyo. Kale Michael Uganda YouTube channel kw'oli, mpa endowooza yo ku nsonga eyo. Golooza omukazi okwata omuggo, omusajja okwata omuggo n'alyoka atimpula mukazi we olw'okuva ewaka n'agenda n'anywa omwenge n'akomawo ng'atamiirukuse, akoze bubi. Omusajja omuwagira oba ovumirirwa ekikolwa kye. Kale Michael Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate mufollowinga ssaako n'okuba nti ate musubscribinga. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba.